mwasuze mutya nabo Uganda mukafoke nakolera mu message jenali mpereza Frank Gashumba nga muoninga ku kyali agezaako okukola kikafoke kamu kenyimiridde mukola video ene egenda kubeera nyimpi abavandimwe mukulikeeyo oba Abanyarwanda people from Rwanda called Rwandese kati ze kambaite mu Uganda Abanyarwanda abakoze ekivulu kyammwe oba kye bayita bavandimwe Ismail Kanivo mukulikeeyo bwena kitunulira been following that nga bakiranga the flyers emajjanga mugaba abajja bakitimba imotoka zibadde tezilingako namba nga nziraba nga the UPDF nga motoka za majje ga Uganda naye nga zitimba nga zi trying okupromotinga ekivulu ekiri so political at such a critical point in time nga tugenda on 15th when all stakes are high makoze ekivulu kansoke nsanke mbasiime mwachuzize kala gye bayita kala white nakola art kala white bagita a neutral color era kala white ekozesebwa mu kumikisinga kala ezisinga abamanyi art bakimanyi it was neutral nemuvaayo nemuwaga nemuzina nemulya nemukola statements eziri political nagobereddeko some bits of it nekambabuulire one thing why don't you learn Gashumba is driving the notion of war teri yali atusinze nga bwe mwali musinzaani. The backbone of the Luwero War was purely a Ugandan thing. We were divided along tribal lines. Video yali ngenda gikola mu Luzungu ne mu Luganda. We were divided along tribal lines. Obote yajja na elevatinga abacholi. Amini najja na elevatinga abakakwa ne wabaawo purge in the army. Ne betta nga ne betta bana Uganda. People got fed up. Abaina national character never getting annoyed. That is when President Museveni beje nagenda mu nsiko abantu abaina national character never rallying behind. Never got tunule gwanga lyaffe. That was the Luwero War. Ebyali Luwero, I don't want to go delve deep into that. Mwena mumanye ebyaliwo. Abafa. Naye Gashumba, you're trying to drive something which I don't understand. In fact, kinumya n'omutwe. We have twina Abanyarwanda abalungi. Those who understand. Mwavude na mune mweteka mu camera ne muzi you're beautiful. We don't refuse. You know? Naye every nation singa Abanyarwanda bali basinga obulungi ndozo bandi badde basinga oba bitwandu badde naba Miss World bameka. Nga Abanyarwanda we have never even had one. Obulungi bw'omuntu si face. Out of order obulungi bw'omuntu kaba kantu kano kabayita katulu box kye wakoze I mean nze ntunula bwe ntunula ne ngamba those statements that you made it is so unfortunate nakugamba there is one thing that you should do. The statement would have been ngabo wadeni mwachuzinza white as a neutral color ne mugatu ambale white as a dress code mwande gambye banange Uganda is deciding on 15th kyona kye banasala let's rally that teri agenda go Abanyarwanda mu Uganda we are still with you. You understand? Ugandans are non-violent and we shall never be violent. Chetugamba, one thing that we are putting ahead of us, chetukulembeza, the national flag. We have a national character at heart. We don't have, and we have a figure that has unified the entire nation. That when Ugandans unite, never forget Ekintu kimu. They will eliminate us. No one is going to eliminate Rwandese. When you see Omugendo, when you see a crowd moving, Tobuzanga what they are going to do. If the intentions are genuine, just join. Just join. You understand? When I look at the character of National Unity Platform as a party, I see a character of a nation. His Excellency Bobby Wine. When to know left or Nubian Lee, when to know on the right while we've done magic, when to know Lena Machala when the Babi Tungo, when to know Nubian Lee, Machala way is so and Songa with Mugambe in Muvandimwe. That is the national character. You cannot divide a nation that is united, and you cannot fight a people that are united. Ugandans have showed you that they are united. Mugezako kuba pulling down to those, tono. By the way, let me tell you something. You Bavandimwes. This sees
mwandibadde mu stepping away from those rhetorics that Gashumba is making. They are so dangerous. Very dangerous. In today's world, mu nsi eno gye tulimu, awo twavaawo mutabani wa Professor Mamdan. He's the current mayor of New York. Yazaliwa Uganda, asomedde Uganda. I mean, bino ebintu bino tuyigiriza. Barack Hussein Obama, taata we yali muna Kenya. He's a very big figure mu byobufuzi bya America. His opinions are heard. Kyayogedde kiwulira eggwanga lyonna erya America. I mean, temututuza wansi wano. I love people. Njagala Abanyarwanda. They are my friends. They are some I talk to. Twogera nabo, tukuze nabo. Masomero gamu tukuze nabo makampuni ezimu. And I'm telling you one thing. Omuna Uganda yenna agamba tayagala Munyarwanda, omuna Uganda abeera musiru. Kubanga baatwetooloola batulimu tubalimu, tubawasizza, tutambudde nabo, tulya nabo. I mean, tuli bo. Nabo be baffe. But Frank Gashumba ine kintu kyakola nakuwoninga lunengamba don't go along tribal lines. Tribal lines are not going to succeed. Togenda kuwangula. You would be nze Frank Gashumba one of your ardent admirers. The kigambo is ardent. Gwe ne basajja mivulenga muli kaboozi. Nga mwina program gye bayita sisimu ka Uganda bwe saagiwulirizanga nga I'm like I've missed some part of myself. Naye olunaku olwaliro bwe mpulira ebikuvaamu gwe yaleetanga program gye bayita sisimu ka Uganda. Nentunula yesterday bwayimiridde Lugogo ng'okutta akazindalo biwayogedde ne ngamba oh my God. Time just tells. Omanya katoyinza kwekweka. Akaseera kakujjayo. Bagamba omusajja omutuufu omutegeera ng'alina kasente. Omukazi yenna alina omukazi nga mwavu. Tolitegera bbaawo. Olitegera bbaawo ng'amaze okugula emmotoka ng'azimbye ennyumba ng'alina kasente olitegera nti bbaawo akwagala. Fe abasajja era omusajja agamba a true man will always be tested when he has money. Baba talina sente kyali akikukweka. Frank Gashumba oze otukweka ekintu kino ng'olinga omusajja omwavu. Tetwakutegeera. Ffe twali bakazi bo Bannayuganda ne tukuwuliriza ng'oli mwavu nga weefudde munnaffe naye bw'ofunyemu kasente tutegedde ky'oli. Frank Gashumba oli butwa. By'oyogera byonna ebikuvaamu butwa. Tewali kintu kikuvaamu kyonna kigatta ku ggwanga lino Uganda. Byonna by'oyogera tebigasa bantu b'oyogera nabo abo bavandimwe boositula tekigasa ggwanga lino. Tetwagala kuddamu kulaba mulambo gugudde nti gugudde lwa kubanga tuli mu kwesosola mu mawanga. Omusajja atambudde eggwanga lyonna ng'ayogera message egi tuli bamu. Ayimira Mbogana n'agamba Pero Badero, simanyi Pero wa, n'agenda eggulu n'agamba Pero Badero, Pero wa, n'agenda e Kasese. Eggwanga lino lyali lyakyawa abakyoli olw'omusajja omu bamuyita Obote. Naye Bobi Wine agezezzaako okujjawo ezo entindo buli waatuuka era kati omukyoli tumulabanga muna Uganda. Omuntu wa Arua tumulabanga muna Uganda. Omuvandimwe tumulabanga muna Uganda. Kubanga omuvandimwe bw'agenda okufuna pikipiki ya looni tebamuwa ssente za wansi, tebamuwa pikipiki ya wansi nti gwe oli muvandimwe ogenda kuvuga pikipiki ku $2 million omuna Uganda. Ffenna ekintu kitukwatira wamu. Uganda bw'enaalongoka ffenna tutambulira wamu. Enguudo ennungi bwe bazizimba mu Uganda ffenna tuzitambulirako. Amaliro ali amalungi gonna bwe bagazimba ffenna tubagatujjanjabiramu. Sinaba kuwulirayo omuvandimwe alwala ne bamutwala emulago ne bamuwa referral ne bamugamba agende e Rwanda. By'ofeesinga nange byenfeesinga. Ffe tetulwanisa bantu, tulwanirira ggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi agamba better Uganda. Ne bw'aba His Excellency President Yoweri Museveni n'akwata n'aleeta program egenda okusitula Uganda n'efuke one of the best countries in the world. Na tujja muwagira. But after 40 years tugamba, we have given you 40 years. Bannange muntu ky'omubi. You have had your part. You have danced. Okoze buli kimu ky'okoze. Tugambe no. Leka tukuba akalulu. Just respect the will of the people. Ekinava mu box kyekyo. Ulira mboko. Asitula bendera simanyi tugenda musiba. Bannange. Let's be real. This country is ours all. Yogo muvandimwe yasala okuveewa mwe nojja wano. Yange waliwo omulala yave Kenya ng'ali wano, waliwo yave Ethiopia ali wano, ndaba Abasomalia bazimba bizinesi zaabwe mu Kisenyi, ndaba Eritrea bawambye Kabalagala, bawambye awo Bunga wonna bazimbyewo. None of us is fighting them. We are just embracing them. Tenoma abanyigiriza. You know? Abayindi bali wano bajjudde, tewali abalwanyisa. But why is it Abanyarwanda mwefudde kiramugamba twagala basosola, twagala balwanyisa?